Okay, yonaje msindo kubera nga temu kubera nyogero kubera nga temba buza ko fadro UG ko muri era nga gwe ka stuff na ka notification awo angomanya budde wera bwa mawulire ku bichebera bitamula mu nsonda ze gwanga yona ne bwero gwanga yona nawe kyo kubirizo bere nga to subscribinga in case obadde nga tuna kubera nga te o subscribinga ka notification bere na kwa koneko kaja kubera nga teka ku alertinga buli wena bande se video oja kubera nga ofuna ka notification awo ndikakati munaye kino kye kiriwo sawa eno bere nga to likinga video ate sharingirako abalala just in case nga wandega okubera nga te o sharingirako abalala kakati olaba naye onokulejo de birthday ya mwala wa Eddie Kenzo ono mwana manyikidwa nga Maya Musuuza Mirembe ndoza ye first born wa Eddie Kenzo mbasiri mistaken ye first born wa Eddie Kenzo fiko tumanyi munne yabade birthday ye era nga onako olejo munaye mama we aliwo sawa eno Maya okuza kebega abadde ne mama banji abadde ne Rema Namakula abadde ne mama yennyini amuzala anabeerawo ne Rema Namakula kakati mama waliwo sawa eno ali currently omukyala manyikidwa nga Honorable Fiona Nyamutolo munaye yasobola okubeera nga ate akikolera omwana we Dirisa Musuuza era nga munaye Eddie Kenzo bukyanga ayiriba oba bukyanga abeera mu relationships ezenjawulo lwaleero ndowooza eno yo yatuuse yakkakkanye kubanga ekyamazima omukyala yenna kasita abeera nga akwagalidde omwana biseera bisinga abasajja kasita baleeta abaana baabwe mu relationship n'oyogerako bwogezi ku mwana lufuuka lutale ewaka naye kakati ono ye Honorable Fiona Nyamutolo yasaze olwabeera nga atagamba ono no yafukidde ddala mwana wange era nga ngenda kubeera nga ate muyisiza ddala nga kawala kange era nga yavuddeyo nabeera nga ate agenda ku mikoto gye egya social media n'abako obubaka bwe yataddeyo era nabwe kityo muzikiriza mbere nga ate mbo bayitiramuko wano mpolampola ate muwulire biki ebyagenze maaso side ebyagambye nti it feels like just yesterday when you were a 9-year-old here insisting that we rock the same hairstyle during holidays to a whole teenager today with her own fade. I never imagined I would find a kindred spirit in a child. Forever blessed and grateful to have you as an amazing big sister and my first firefighter. May life to you be graceful as you are. Happy birthday Maya Musuuza Mirembe kange. Watu yasobola okubeera nga te awandiikira obubaka oba bwatu yasobola okubeera nga te awandiika obubaka buno ng'abuweereza muwala wa Eddie Kenzo ono omwana amanyikiddwa nga Maya Musuuza era nga akensiza okubeera nga te nootingamu wano waggulu kiraga nti omwana ono bagenda okubeera nga tebasinkana oba abagenda okubeera nga batandika relationship ne Eddie Kenzo. Omwana ono yalina emyaka 9 so nabwe kityo byebiri side eyo naye nga funa ogenda kubeera nga te nkuterawo story eno tulagiwulirize giwe obudde ogenda kubeera nga te ogiwulira era nga nkusaba obeere nga te ojjamu n'ebyokuyiga ebiyitirivu naye nga funawo kasukemere nga te nkola bwe nti oluvannyuma nkomawo temuvaawo munnange awo olwatuuka omukyala tumuyite Nakirijja nga azimba obuyimba bwe bapangisa nga naye kwasula omukyala oyo yali mufumbo ng'alina n'abaana omukyala oyo ku buyimba bwokwo yali yakwokerako ekibanda ekyamanda n'emmere ng'atunda amanda atunda n'emmere ng'afuna abapangisa mukyala Nakirijja omupangisa we baali bamuyita tumuyite Ssemujju omupangisa we ye Ssemujju mu bapangisa bye yafuna mwaddiramu omusajja gwe bayita Ssemujju. Ssemujju yalina omukazi tumuyita ani olonda erinnya mwagala olugambo mwe mutacontributinga mwe mutafollowinga mutasharinga omukazi tumuyite Nakyobe gwe yali alina kati munnange Ssemujju ng'awasa Nakyobe simala Ssemujju ne Nakyobe beddira byebimu mukitwale nti tebeddira byebimu temunkooya kakati Ssemujju bwe yajja ku muzigo gy'omukyalo oyo ng'abeerawo ne Nakyobe we waayita ebbanga Nakyobe yalekawo Ssemujju ng'atandise okukosebwakosebwa kati omukyali oli Nakirijja yalina abaana be obuwala nga bukuzeemu nga busoma ng'alinawo n'omuto gwe yasigalangawo naye waka naye munnange kati mu bbanga eryayitawo omukazi wattu baawe bano mbuna bavuganga emmotoka bino ebya safaari bagenda ne balwawo okudda nadda bwe bityo ebbanga ne liyitawo kati omupangisa waabwe yalwala n'agamba bbaawe munnange omupangisa ono yalwadde naye
tayogera bewaabwe omukyala gwe yajja naye kubabayo munamubuuza ate omukyala kubanga ennyumba yasabibwa mukyala namugamba ate omukyala gwe yajja naye ko ye kwe kugamba nti bannange omukyala yagenda dda munnange ng'omukazi yeetala ng'abeeranga awo omusajja yalwala byamangu n'aziba omumwa n'abeera mu nnyumba ne bamuwanga kadagala omuwanga ku panade ng'omanyi enzijanjaba yedda teyalingamu nnyo kajanja mudduse mu ddwaliro nga basooka kukanika bamala kulemererwa ne balyoka bakuweerezaayo mu bakanisa abatuufu kati omusajja ng'awona first phase n'omukazi adda ku mirimu gye nga yeefunundira manda ge yeetundira mmere ye omwami we ng'akomawo ng'omwami ono abeebaza omwami ono yavuganga kagaali n'agenda Ssemujju n'agenda nga tebamanyi mirimu kino gye yali akola wayita ebbanga najja ne takisi n'agamba omukyala mukati nvuga takisi munnange unfortunately era n'ono omusajja era yali ava Masaka Masaka nze nasigala kulyayo nseenene naye singa zirinako ewala we ziva nazo nja zivaako ez'e Masaka naye nze sivako nseenene anyway omusajja n'abeerawo omukazi agamba wayita emyezi ndoza nga 6 mpangisa mulamu naffe tuli balamu nga emirembe gyaddawo n'abeera bibye ng'omukazi oli kyaddanga yagenda era tebaamumubuuzaako munnange nga lwaki Ssemujju tatandika kulivinga bulamu bwe nga bulijjo ng'olumbe luddamu nga lumukuba ku ndiri kati landiroodi we ng'agenda agamba bannange maze ebbanga Ssemujju simulaba mumulabako abuuza abapangisa abalala n'amugamba mwali omwe yatugamba mulwadde naye tafuluma ennaku zino mwali landiroodi ng'akonkona ng'ayingira n'amugamba naye wange Ssemujju yeggwe alwala nga tugenda mu ddwaliro tolinayo n'abantu bo ye omukazi yalagawa tuli watulwalira kato tutiise n'amugamba omukazi yandekawo baayawukana ensonga sigibuuzizza kuba tenkwatako omukazi n'amugamba ate abeewammwe era lwaki togenda mu ddwaliro n'amugamba bulwadde tebwetaaga ddwaliro ninamu omusujjasujja nafunyaawo ku mpeke nange ngenda bangambye omusawo yangambye emireko bino tugenda ku famasi ne twewa eddagala ngenda kumiramirako ajja kuba bulungi nkyala ndio toweraliikirira maama nti ye waalidde nti nedda ng'amugamba omiro tiddagala nga tulidde emmere namugamba bino byenkugamba yita kubeewamu obagenda ewamu munnange ng'amugamba abawaffe ngenda bukwogera nabo bwe nawulira ng'embeera ennyinzi ng'amugamba kale abaana kabakuleetera emmere nga baweereza mmere nga bamuwa ng'alyako ng'amira eddagala nga yeebaka ng'agambye wayita wiiki ng'emu nga bamuweerezanga emmere bw'alya agamba amira eddagala lye era wayita ennaku ezimu n'afuluma nako n'atulangako awabweru n'addayo munda kati munnawe olunaku lwaki olwadde ng'ate gunyinyiitira olwadde bwe bwatabuka omukazi bamuyita akaana ke kagamba mpulira anka ayita erinnya lyo agendayo omusujja gunnuma nnyo taleko mu ddwaliro biki abafamire mbayise bagenda kujja nti ye ng'amugamba ko okugenda mu ddwaliro ogenda naye era tonnalya walidde omere wakomako nga landiroodi waba tamuweereza tali kati munera landiroodi nga alyako awo ku kamere ng'akwata emmere landiroodi ng'agiwa omulwadde yagambye yali yafumba amatooke nga mulimu ebinyeebwa n'agamba nze engeri gye nali ntunda amatooke ng'ematooke gannyanguyira nnyo okufumba nakwata amatooke gange nsuddemu ebinyeebwa awo mugamba lyako tugende mu ddwaliro abasawo era bakujjanjabe ng'olinamu ku mmere mu lubuto agambye fifi emmere nagifumbira mu sepiti y'emu n'esepiti gye tulyamu munnange nga tuwa musajja mmere ng'alyako teyagimalaawo kati nga tebannamutwala mu ddwaliro yagamba ono nti muganda we ajja kati ono bwe yagamba bbaawe teyali waka naye oba yamukubira simu oba yamutegeeza atya simanya ate ekyo sikibuuzizza omusajja n'amugamba kasita muganda wajja waba taliibu bimugumiikirizako muganda we ajjireko mufune gwe munaamulekera ate munaamulekayo yekka mu ddwaliro nga n'abapangisa bala bazzaawo bamupakingidde obugoye boogedde ne muganda we nga bagamba ntuuka mulandi ojja ava mugamba weyongereko kamere ng'ono bw'atuuka omusajja alya fooka endala mbunga nnya ku mmere ng'agamba kale kati kanzikakkanemu ng'ono ajja anti teyadda ngulu ate bonna tebamanya wabala omu emena gakakkanemu ne bamubikka balinde muganda we
nibadde bweru walandudi nadde ebiwe ku kibanda kye nga mukulu jjalo kenyini ku njuze kwe yakookera ekyo kibanda n'atula ku kibanda kye ne bali ne badda ku nnyumba zaabwe so omusajja bwe yatuuka mbu yatuukira akapikipiki n'omukazi nyabo gye balikote yefe baganda bagu nti abagamba bamwali omwo ava nakulya tumuwadde ku mmere mu mutwale ng'aliddeko kubanga n'okulya kwampaka abalaki tebatuuka mu nnyumba ng'omusajja yafa jjo like okay yafudde leero naye lwakuba nti ng'olinza ga yafa jjo angambe fifi natuyana ng'omusajja afudde omusajja mugamba lwaki kyakutuyanya ngambe omusajja yafa baganda be baabuuza ekigambo kimu nga batuuse ani amuwadde obutwa ani amuleetedde n'emmere gye mugambye gyalidde tusembyeyo okwogera naye ate mutugamba wamaze okulya emmere n'afa buno butwa angambye ne gamyuka omusulo ne gunkwata awo ekitumusi ne kimpitamu neesaba ngendeko mukiyigo mbunga baganda b'omufu bamukkiriza okuva nawaawo ng'ab'empite batandise omuyisaamu yogera kati omu ku bapangisa be nabagaa temukuba mukazi muyite poliisi n'abagamba ono gwe mukuba yabadde abajjanjabira muganda wamwe mwabagala muganda wamwe mubadde luddawo yatulwalako wano n'aziba n'omumwa mwaliwa ng'ono yamuwa emmere yamulabirira omukazi ng'emiranga omukazi ayise bbaawe omusajja ze abantu bakuŋŋaanye ab'ekyalo bagamba naye muli babi naye ate n'abatamwagala ku kyalo nga bagamba baleete poliisi bakebere emmere abantu batta bannaabwe oba abadde amubanja engeri gy'alina abaana abawala oba yakozesa ku baana be aŋŋambye fifi lwofuna ebizibu lwotegeera ensi lwetakwagala ne kwekwagala nemugamba mpulira naŋŋamba munnange nga poliisi ejja nga gangakaaba nga bayita musirikale wa poliisi atwale embwa emmere bagikebere ng'omukazi agamba bannange emmere gye nalidde gye nawaddeko omwami emmere yiri tunaba nagimalawo n'abaana bange kwe balidde ng'omuwala mbu n'omulenzi bagamba osse muganda waffe buno butwa kati omusirikale wa poliisi mbu yatolako ku mmere kitono n'ateeka mu kaveera n'asiba omukazi n'akwata emmere n'agamba bannange yasituka agambye fifi nasituka omulundi gumu nenkwa mu sowaani emmere nendi emmere nempa n'abaana bange nengamba buba butwa ffenna kale katufe yangambye fifi nakaaba ne bantwala mu poliisi gye nasula byembi bisekerwa gye yasula amutwala ku poliisi kuyamba naye ng'emmere agiridde awaddeko n'abaana be bakakasensi tannatta nga tebakkiriza munnange nga tweyongera nti olumaaso n'emboozi yaffe mukyala Nakirijja nga bakuba mpi nga basamba poliisi ng'ejja poliisi wejja omukazi poliisi bwe yatuuka nga omusirikale wa poliisi yajja n'omusawo ne 99 kuba bagamba waliwo omufu ne bakuyingira mu nnyumba ne bayaza ebintu by'omulwadde ne balaba Makerenda ge yali amira omulwadde ono yali yafuna obulwadde naye kaabukweka abantu era babitegerera ku Makerenda ge bajjamu okusinziira ku mboozi y'omukyalo bajjayo Makerenda nga bano bagamba twogedde naye nga tujja naye abantu batugambye bamuwadde emmere omukazi n'agamba basirikale ye bamubuuza omuwadde emmere maama nti ye muwadde emmere naye emmere gye muwadde ffenna n'abaana kwe tulidde n'endala ekyali mu seppiti bannange siyinza kutta ono omusajja bannaye omusajja ono abadde ng'alwala nga nze mujjanjaba olulala yaziba n'omumwa nze namujjanjaba ffe tumanyi bw'anaabye bw'alidde kuba nze nali simanyi nabe waabwe nawawe nyinza mmusuula munnange mukyala Nakirijja nga bagambe bamuyisizaamu dde ensambagere empya zifunye nga poliisi yajja n'omusawo waayo ng'atoola ku mmere embuno ng'ateeka mu kaveera ng'akasiiringa bwe yamala okatulako nga bagamba egenda mu laabu ng'omukazi agamba bagitwale bannaye bagikebere sinatta ku muntu ng'akwata eno esigaddewo yonna ng'agirya ng'awa n'abaana poliisi nawo omukazi wa poliisi yamukubamu empi oyagala kutta abaana gwe naawe wette bwe banga obuzibu buli mu mmere bw'oba nga okusiga wakikoze naye ng'obuzibu buli mu mmere ate kati n'abaana obatte ate awo poliisi n'emuwaamu ku mpi agambye fifi nagaba n'empi okuva mu booluganda b'omufu ku poliisi munange nga banteekako mpingu fifi angambye nga bamusaako mpingu bamala omusaako empingu amuteeka wabweru ab'ekyalo ababiyingiddemu babiyingiddemu abagumusalidde bagumusalidde abamuyisa omulogo
anti basaddaaka angambye bansaddaasa awo naye nga ne buuza kyensaddaakira angambye nalina obuzigo 7 obwa luumu 2 akaali kasembayo ke twakola luumu 3 eruumu 2 ezisulwamu eddiiro ne sitoowa kati esaidi gye yakookera ekibanda kye angambye ebyo nga bye biŋŋambisa okusaddaaka yangambye fifi abantu tuli babi nanga ate fe abanaku tuli babi nnyo abanaku atuyisizaamu eggaali tatulese waggulu ne mugamba kinangamba ng'omuntu ayimira n'akulumiriza ate munange bagagga n'obuuza bwo obugagga buluwa ku kibanda ky'amanda ogakola bakusekerera okola mu bizinensi nkyafu ate n'akulangira obugagga nga tobulaba na bulaba nga tamanyi nti olina mu kapito mujje emmere n'olya omukazi angambye ebintu nangamba munnange nga banteeka kabanga lina omulambo nga bantwala poliisi ng'omulambo bagutwala mu ggwanika nga basawo beekebejja omulambo nga bakizuula omusajja abadde mulwadde amiranga eddagala nga talidde kati eddagala ne limuleetera obuzibu okusinziira ku ye nga tebalabamu wadde akatwa nangamba fifi n'emmere gye nalya abaana era abasirikale sebo babatwala mu ddwaliro ne bakebera abaana bange nga balamu angambye munnange nasulayo mu poliisi navaayo nkeera angambye naye bwe navaayo omusajja we bamutwala ne bamuziika ewaabwe muganda wa bano baganda abajja kwaliko omulenzi angambye omulenzi yankuba naye influence yali ya sister waabwe ng'ayogera nnyo ng'ayogera bingi omulenzi yadda ne maama we angambye nga tannadda before angambye fifi nakomawo nayimira mu nju yange nenkaaba nenkolimira famire eyo nenkolimira omwana ow'obuwala oyo yajja ne muganda we n'omulenzi oyo abankuba nangamba nali mu busungu na bulumi nze nabajjanjabira muganda waabwe naye bansasula bubi angambye mune waayita ebbanga nga nabivaako ennyumba yange maze simayango girongoosa bamugamba anoga ebbombo simanya biki ayenga agiiwemu ajeere etukule angamba nembikola nefuna n'omupangisa omulala kati munnaye aba ali awo nga famire y'omulenzi bajja omulenzi ne maama waabwe amawulire bwe yagafuna kuba agambye abapoliisi bagenda ku kyalo basindika omusirikale n'atwala ripooti kati bana bakuzika tebabakkiriza muziika mpaka ripooti ng'ewedde kati munnange maama abukuzika kagala yesitula najja namugamba mwana wange nsaba osonyiwa abaana bange bwali bulumi nakutya nabutamanya biki namugamba naye mukadde abaana ba bonna bannyonnyola nembagamba ono omuntu azzenga alwalira wano nga tetulina muntu we gwe tumanyi tetumanyi na gye yafubutuka kuba omukazi eyamuleeta wano omukazi yamusuulawo n'agenda kati ndowooza n'omukazi omusuulawo ng'akitegedde omusajja alina obulwadde oba si ekyo ng'omukazi mwennyini yalwaza omusajja n'agamba naawe sigala oboneboneko okiwulire I don't know nze mbirowooza ebyo si bya mukazi manyi nange ndowoozaamu okaawo ndi muntu bamu obufaananyi kati wabanga ddala yalekawo waaki kuba omukazi agamba teyabawulirako nga bayomba teyabawulirako nga balwana ate nga ku mizigo abantu balwananga yakeera ku makya nga takyalaba mukazi era yategeera nti omusajja mulwadde oba omukazi bwe yamala okusiiga omusajja ne yeeyongerayo nkisaze ate nkole ki nange ng'amunnyonnyola omukazi yagenda n'atulekera omulwadde tetulina gwe tumanyi nenjjanjaba omwana wammwe n'awona luutu esooka n'addamu n'alwala naye abantu bano bwe bajja tebampuliriza nze omuntu namuwa mmere out of kisa na bulungi kuba ffe twakuziwa tetuma bantu mmere ate wuyo nga mulwadde ne bankuba ne banswazaswaza mu bantu ku kyalo naye munnange nabasonyiwa nabivaako namugana nanyiga nenkolima naye ate nemmala nenkivaako kuba nga nawona omukazi angambye fifi nze nakoma okuyamba angambye emmere bwe njirya nenjitereka amawolu ne gaddayo nga sikyayinza galya mu kasasiro siwa mwana w'abandi mmere siwa mwana w'abandi kyakulya ku kkubo bino byotula mu takisi ng'obwana nga bukutunira yaŋŋambye sibikola siwa muntu wadde ettondo ly'amazzi aŋŋambye fifi ensi eri mpita omubi nakkiriza sigaba wadde ettondo ly'otuzi mbu nyabo nzaa ku mazzi ga kunywa yaŋŋambye nkugamba sirina sikyayagala kunziza mu poliisi kunsiba sikyayagala kukubwa mbi nakumpita mulogo ku kyalo aŋŋambye fifi
singa emmere eyo yasangibwamu ekizibu kale tugambe ng'omuntu omulala yajja n'ateekamu obutwanze nga mmaze ogimuteera awo okulya n'alivundiddeyo eruzira ate nange oba n'alifudde n'abaana nga mbasse kubanga faagirya naffe nga njagala kwetaasa bakakase nti sirina buzibu aŋŋambye nze nakoma ekisa aŋŋambye nze nalina olugabanguzo ngwene tusuubula emmere mbu aŋŋambye emmere oluusi yabasalanga ogenda okutunula ng'emmere etandise okwengera ng'akwatanga n'aweereza banneiba nga ŋŋamba ate munange eyengedde naagikolera ki n'agabira banneiba agitaase nga tennayengera kuggwawo yaŋŋambye Fifi kati ne bwe nkola loosi eyengera n'engisuula mu kasasiro eyengera n'engirabako awo siyina gatwalibwa luzira siyina gayitibwa mulogo nawa musajja mmere nga mulwadde bamutwala mu ddwaliro ku lubuto olukalu nze nagenda luzira ng'omusajja w'abandi afudde nga simayina kimuse aŋŋambye ekisa kirungi naye kitta kisa kyo kirungi naye kitta kisa kirungi naye kitta nze nnako eyambuuza nakusaba okunyamba namugamba nedda mukwano n'agamba laka gwe wali okifunamu lwaki wali onyamba so ekisa kirungi naye kibi ekisa kirungi naye kibi ngenda banyumiza sitooli endala ey'omukyala yayamba mukyala munne n'amalirira ng'amuyisa omulogo naye nga yamuyamba ki yamuwonyeza mwana kimbembu kyali kimukuba ngenda nayo gibanyumiza kuba nanyiniyo yaŋŋambye njinyumi yamuwonyeza mwana kimbe ng'ekimbe kimukuba ng'ate mwana wa buwala nekimukubira mu maaso g'ono gye baali bagenze mu kuziika namugamba nno ku kyalo kuno kwe tuli kwenzaalibwa tusobola okuvumula ekirwadde ekyo n'amuteekamu ne transport nga tamuyina n'amuwonyeza omwana mu sitenseni mwe yamuvumira wamulangirira obulogo so okuyamba kulungi but naye temukoma kuyamba muyambe tukolera mu Katonda muyambe naye nga mwerekeramu olekawo okukugapa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.